kati omuwala simanyi Bashuru simanyi byakoze bitya yaliko mukakasenene amawire gafulumye kasenene no Dubai si wa Dubai yaliko toyongerako bigenda kukusibya yabadde ki banjagala basa komero yingire komera bakasenene banji yaliko mukakasenene 244 kasenene naye kyamumulemya ng'omuwala oyo mwenzi muzibu Bashiru omuwala oyo aliko ekikyamu kigazi. But you showed me I don't matter in your life. Pinji Dubai ne bakuwasa ne bakutwala ku nyonyi byonna bimanyi. You triggered me as a young man and noteekamu beast mode yesandizeemu. And that's why kino era nkikujjukiza nkugamba I told you, you have the messages. I was revenging on you okuzaalamu. I saw wamalira obudde bungi. I have to revenge. But again, we wafuna olubuto neŋŋamba bino nkola bikyooba. Mick genda okebeza omwana. Toza kuŋŋamba nti omukazi yali malaya nga bamwebakerako ewange. Naye ati ne muzaalamu omwana omukolako revenge. How sure nti oyo mwana wuwo. Obwenzi yabuyiga amaze kuzaala. Nga n'abali e Dubai baamulemwa. Mick akebeza omwana. Yes, oyo Mick akebeza omwana. Tukwagala okuddamu okwogera ku mwana nga you have DNA tests. Don't discuss about the child without DNA test. Teri kyebanga mukazi mukulu nga talina ssente. Omukazi omukulu nga talina ssente. Ate nga bw'oyenda kibi nnyo. Sembyayo kano buli muvubuka mwewale nnyo abakazi abaavu abataakanakona. Abo sikikugambye? Teri kibinga mukazi mukulu nga talina kasente. Kigeza Bashira yali mwavu abavubuka yesterday tonight. Ate nga kawala keeru otegedde nti wafune ekkubo lyawali lyebusaabala bakalikola chorus lijjudde ettaka. Kati watwala omweru alina damage. Nkwaniriza ku Celebrity Track Extra UG ogamba otyo omulungi kansonti oli bulungi bwakedde wana Uganda fe budde otumbwa kumacha kisinzira video ono ogirabira abagenda okubanga mwebaka essaawa zino obudde ekyemanyi kati musambyasambyako kuba nti muyingira obuliri mu kaseera kano. Olunaku olwaleero nateera komyewo ne Nalongo Kitone. Nalongo Kitone otwasemba okubeera naye nembuuza Nalongo Kitone abalongo bebayita bebaliwa omanyi oli yatugamba bwetuba buli omu Nalongo mu ngeri ye. Kati Nalongo goli mu ngeri ya kikaaki oli yangamba abalongo si balina naye ndi Nalongo yali musiru lwaki buli mukazi yenna yakyalira ensiko kimufuula Nalongo si munnyo Nalongo olina okuzaala n'olumu abaana bameka babiri si kwemolera ku linnya eryo singa buli omu aliyina nti nze Nalongo Salongo katuluba Salongo bandikoze batya oyina okujja style z'ekika ne bagamba nti omusajja oyo mmekete alina abalongo kuba si buli omu abazaala abalina style zaabwe bokka kati bano bagamba nti nina abalongo bange nga si bazaale nga alina abalongo be ku mubiri yesi aba ategeera mpola Nalongo sikoze kubatula abalongo alina kuzaala baki oza kubatula balina shortcut olina bazaala oba balamu oba bafu olina bakola ki ofuuka Salongo ba Nalongo sizaka batulaba yenze Nalongo shona nampija mu Komusajja International oba Nalongo from Fangoni Forest omuyimbi omupya dja ndiye nonkola maloboozi nawe ogenda kubeera nga Sando Naxi ati kati fe twayimbako ddala netugwa kati tuli ba legend nina okugira mu ngoma nga bakya bakatubwa music waliwa omuntu amwetaaga amujjawo kireke divorce abaana ba internet baana mmwe mwatandise okummanyira naye njasanga omuntu mukboruyi ndivuge nga Jambia omwana yakutte video naye siri kusonyiwa kantu gwe n'agamba ono bw'aba ye Nalongo Kitone kano ke kabonero akoluyimba lwa Luna ekitooke kifansalira n'alyoka njiwawo nga ninga omukalakateka ebyenda nalego munune musupu n'alyoka nkomyawo olwaleero kaana gwe siri kusonyiwa ate nakulambi abaana bakola ebintu beerabidde ti buli muntu waali essaawa zino si we yali ka video yako nakalabye naye nadde nfudde abaana bakomyawo ka video ka Saimo ngalinga omunune musupu ate Saimo yali alabika bulungi akange nange kamazeemu amaanyi weerabyeko ne weetya eŋŋamba wano nali mbeerawo ntya nga nawe otya wazibyanga otya olunaku wano abasajja era baali bangwana
abasajja bazibera kama bali bankwana kinalimbeerawo nti nga nzira n'olunaku nga ndi ku nsi akavidi yako bambi temuddamu kukikola tobabuuza music bajja kuvumbula omulala bambi mukireke olina oluyimba lwe bavumbudde dumule bakavumbula manye fujja internet lyenkozeeko bana njagala ndawe ku music wona kireke mukwano kiveeko ate onakulabiranga ng'oyiiba endongo nga simanyi nti olina ne music wo kireke mukwano kireke onakolwayo kijja kulabika bubi naye bwe mba mufuneye ku music wa Nalongo Kitone muntere mu link awo mu comment section abantu balina okuvumbula ebipya ebyaliwo ogenda kundaga ku video simanye baka video yako manyi nakatereka so kundage ku video nakali postinze kati simanyi zibali postinga bazinonyezaawa kangende wanda teka mu Nalongo Kitone music chamanyi ntwalo omukisa okutegeeza nti kali ka video kandekedde bulamu simanyi yakafubutudde omwana oyo najjali okamanyirireko mbudde definition simanyi definition de tulo oluyimba wabula nze kambuze bana nja kafuna naye ate wano olowooza oyise kwani oyo gwe yindako oyo gwe naate oyo ali tandisa omunyongo kamu naye wano nga wali olabikako wali omutuufu abaana bamuyina sikira Nalongo wayimbako ne bakoloneri wakalya nnyoko koloneri divorce wakamulya koloneri omanyiro koloneri yani ne ba Nalongo divorce sigera kumanyira nakuwakusebuze emyaka nno gidduka bwanga wayimbako ne bakoloneri anona asuna gita Matia Luyima none yayimba bali abataliwo wali mu backing Dani Mugula kyangu nnyo kola program banga wali backing mulimba bali abataliwo ne kunonyeze ka video yako ale mukateke wansawo yekolere by then nerero musaba kumusonyiwa naye nga gamazi gali nawe wetya ne nasetegedde samutegedde yo gwe balesi era twalo bategedde science science ne kati mu studio mwaberanga mutya ne bakoloneri abo saberako nabo ate ba Matia Luyima omusajja ow'ebbeeyi omusajja omulangira Gerard Chiwewa the prince ewe yatandikira okuyimba waliwo simanyi oba we yatandikira nenze yannondanga muyimbi nga star mwegali ekozeewawo nga wooli egoseeko nga wooli nanonda nanjola nanjigiriza okuyimba nze nabeera star ku myaka 14 nga mwe star ng'oyimba ku stage yes nga n'abantu abamanyi bakyenyimbye ekitegeeza ki naye nga bampa ssente oba Gerard Chiwewa kati nayambibwako omwami DJ ekikoofiira Kawuki bana ekikoofiira zibe bantu abanjola mu nsi era tewali muntu nza neesibako temumanyiira bagamba Walukaga wadda yagenda okujja mu ndonga wooli Walukaga simanyi bibye ne bannange yadde Walukaga simwagala naye namwe abeekyengera abali mu kusinika eminnyo Walukaga yababbanga abatwala e Canada muve ku Walukaga mu bantu agenda n'Obusiro East mumwesonyiwe Walukaga talina magezi gatwala yadde muntu e Dubai lwaki mugandi yadde abatwala e Canada magala okutaka luluka Dubai n'ogenze wa Dubai omunafuyiza jjo mwesonyiwe mwenyewe omutuka temukolagana naye n'olaba nga mbutufu waliwo akalingo k'okumumanyiira temumanyiira Walukaga mumuleka akalulu bakamukuba yabatwalawa mbw abatwala Canada Walukaga yina visa ya Canada mwese jabaganya nabalabye kuliko omukazi asibye ekitambala atunulanga mukobote wano kati gole ogenda Canada ogenda kola mulimu ki otunulanga ngomanyi bwe yadafaanana mani ate ne Canada mugiwe ekitiibwa ate bote bamuyitanga bote otunulanga omukombote tumanye oba oli mukulu oba oli muto nedda nnyabo temugatwala Canada ekyanyiiza ye muntu yagambye nti bamutwala e Canada omanyi bwafaanana alinga eddagala eggana tategerekeka oba lyakikuubuuko muleteyo omuntu alabika okulinnya ennyonyi so siggwe alabika okulima obulimi temuddamu kikola kisakyagadde kale tugenda tandikira wano ku nsonga Nalongo ensonga kinkunoonyeza wali ensonga egenda mu maaso ensonga y'abaagalana babiri omukwano gwe bagutandikiriye ku mutimbagano gwa TikTok omu naafa aje bali babiri Mickey Simmons tufane ono muzomanyo nazanya comedy ku TikTok mumanyo yo mulenzi owe dread yazisazeeko n'ennaku zino kyekyamutuuseeko omutwe gwe gwanyumye oba kungubaga omutwe gwalabise gutya amenako mu kafaananyi ne mukyala we
omira mu kafaananyi ne mu video mwali njamu kulaga nga tayina buziba kumanyi munanga abantu abasiba enviiri nalawo kitegeera nti abasinga bakweka mitwe waliwo omuntu nga alina akatwe kalungi ng'akaali enisikeni nga ne bwazisala niyo nakololewa ku mutwe gwa kuki ono wakipiki nyina mukwano gwange Steve yagenda twamusanga alina dread nga alabika bwe yasalako dread ng'alina omutwe guno ogwasookawo munene bwe guti ngamba azaako enviiri ogwa kuki simanyi baguli gutya kuki muleka ajja tutta muleke kuki ajja tutomera ate Saalongo wiki Saalongo yise kuki yazala balongo Saalongo mwami tusonyiwe mwami suliddamu kumanyiira yaŋŋamba ekigambo n'aŋŋamba mwana ekigambo Saalongo nga kikuza nnyo bannange buli nze sikyagadde bannange kuki ono alina omukazi omunene ayita ku kyalo kuno nga abe nakagenda omukazi wa kuki tomulabanga kuki tomanyi kuki wamaduredi mutegeddabali naye ku kooti kati waliwo anconfusinga waliwo ono yakulanga bamuyitaani kojja ayita wano n'omukazi oli omunene obadde otansogata abantu mu ntalo zo kati munaye Miki Sims tufane ne mukyala we Bashi bayawukana nga babadde ki ojjukira Miki we yazanyiranga comedy awo nga Bashi abeera mu background ayogera ng'azanya buya kuli enkoko nga bazanya bombi omukazi talabika mu kamera mazima Bashi simmanyi anti yali talabika mu kamera nga Miki wabazanya omukazi abeera mabega nga bw'oli ajoze kyakala ne driver kati ng'omukazi abeera eno mabega kati abantu nga besunga okulaba ku Bashi emu n'ajavayo ne bamulaba ndowooza we bamulaba ne bagwamu amaanyi ne bamutegula otyo kati munnange ennaku zino ebibaddewo omukazi bwe bayawukana bali bezaddemu omwana omukazi yavaayo n'ayogera ebyaliwo n'ayogera obuze bw'omwami n'amwanika buli wamu n'agamba mwami yali mwenzi nange n'akola kino nekola kino ne twawukana kati ntubeerawo nga tuli ku mboozi ya Bashi Bashi ayogedde Miki tanaba kwogera Miki yavudde n'ayogera eggulo yakoze program bagita Taasa Amakaago ku TikTok yagyekozeeko yekozeeko interview n'erinnya Taasa Amakaago munnaye n'ayogera ebyaliwo mukazi twayawukana embeera yonna eyaliwo ne baawukana ne baddamu omusajja agamba nze nali nziramu olwokuba nali njagala nnyo omukazi wange naye omukazi gwe baali bakomyawo kiraka mu maka ye nga ye yakoowadda naye okuba nti omukulu ono mbe yalina laavu ne batuuka n'okuzaala omwana mu byonna byayogedde obisaminga up omwana gwe yamuzaalamu olwedde Miki ategedde nti omukazi akola obwenzi alina abasajja abalala ye n'agamba nange kankole ntya kankuzaalemu ye Miki agamba okumuzaalamu omwana oyo gwe balina yali revenge nga amaze otegeera nti omukazi wakola atya abaliga so byonna biri awo tuli wa Naalongo era kyemanyi oli senga n'abaana bonna ensonga booza ozitanya bulungi nnyo bano ababiri bano okuvayo kati bali mu kweyabya buli omu ayogera byaliwo mu maka omukazi ayogera n'omusajja ayogera omukazi agamba omusajja ali mwenzi n'omukazi agamba omusajja naye agamba omukazi mwenzi manyi abawala b'omulembe guno bagezaako okulwaga ensi mu buwanga bwe bakola ki bwe basangawo era balwanagana n'omulembe guno okulaga ensi tibagezi nnyo balina ekyenjawulo kye bayinza okukyusa ku ggwanga lino nga bwe baalikola ki naye kino kigamba omukazi oba omuwala yenna omwetegefu okuvaayo mu mawulire okwogera ku bbaawo ng'odisikasinga obulamu bwe n'obubwo ti omusajja olwanaayimuka n'akwogerako ensi egenda kulaba nga tategeera ensi egenda kujajinga nnyo ng'omusiru ddala ddala kubanga teri aliwangula musajja batuwaamu buwi omusajja asobola okuvaayo n'agamba nti omukazi oyo gwe mulaba alina omunnyu wansi ng'okupuluvinga ensi nti toliimu munnyu tewamusalanga nga situmanyi bw'oyinza kikola kati omuwala atanajja mawulire nkuwa amagezi nti nga mutasobola kwegattira mu kamera ensi ebalabe ne mumanya nti byakyamu mu kitwale nti ebyekyama bwe bigalina mu kyama biggwera mu ki teri mukazi aliwangula musajja mu mawulire ng'azze kwogera bwogezi ku maka ojja kuwangula ng'akukubye ng'olina ebizigiro ebiraga nti oli mu kuba ali fresh tolinda kuwona ensi ejja kudda ku sayidi yo ng'omusajja akuggyeko abaana nga abatwalira omukazi omulala awo nange nja kujja buli mukazi azaala abaki ababe naye togenda kuwangula musajja nga mwogera bigambo otalula ebigambo abasajja baalutuwangulako
Kaffe tuliko ebibi bingi osinga abaki abasajja. Ekirala omuwala oyo ngenda kwogera ku bawala abategeera bwe batyo. Nti bwokeera ku makya n'ojja n'ogamba omusajja yali ayenda. Watuuka okula okutuuka awo kubanga Miki ndaba ng'omwana omutoko oyo omukazi. Watuuka okula okutuuka awo abasajja abatayenda wabayitako otyo okugwako n'ayenda. Kitegeeza wali waddiba nnyo. Kekadde obeeko byogumira ku musajja gw'okufunya akujje ku kudiba. Nti baashi waddiba. Kitegedde. Naye saawa najja kufunya endaga muntu. Ngenda kulaba byantambye. Bwe maano ngenda luzira. Yiga amannya agamu okugasabikasabika. Divorce ngenda kulumwa nnyo nga ndi mu layini y'abakweyimirira. Sigenda kugenda banna. Kaakati. Bashiri yaddiba. Yes. Erinnya likyuse. Bashiri. Ya, kati tugenda kunyumira. Endaga muntu ne botaleeta. Aha. Kati uyo omuwala simanyi Bashuru, simanyi byakoze bitya. Yaliko mu Kasenene. Amawulire gafulumye. Kasenene no Dubai. Si ewa Dubai. Yaliko mu toyongerako bigenda kukusibya. Wabadde ki? Banjagala babadde. Mutasa komero yingire kumera. Bakasenene bangi. Yaliko mu Kasenene 244. Kasenene naye kyamumulemya ng'omuwala oyo mwenzi muzibu Bashiru. Omuwala oyo aliko ekikyamu kigazi. Ekigeza nti omuwala Bashir alina akasagazi yali mwenzi. Amawulire gavudde ku kyombo kya Buwalabu gatusanga wano. Ti alina ekizibu mu bukyala tatula ku mukasajja atya. Yasooka kubeera mu mukyala wooli era n'amulema. Kagula skopa. Yes. Awo endaga mu bagizaayo. N'amulema olw'okuba nti omukazi buli muntu eyamugamba nga nti maama olabise bulungi ng'obulungi bwabo mukola ki? Abumuyiira. Nsiga nange namugwamu mu kaseera ako. Nekyanneraliikiriza ne ngamba kale singa ajja nti mwaka mufunza wano nkatunda. Mb'omuwala oyo mbwe mugazi bw'ati. Bwaguga. Era mbunne kimu ku nsonga lwaki Kagula skopa yalemwa ng'omukazi mugazi nnyo. Tingatagezako muga nti munayetuulako wamu ng'omukazi tatuulako waki. Nagamba obeeyo gyagenda gye bamugaziisa. Ekigeza omukyala Bashira. Nagamba eyo gyagenda gyafunira abasajja abamusuula ku accident n'akomawo nga sikyamusobola n'awunzika ng'omukazi amukoze eki. Kitegeeza nti n'eri gye yasooka yali agenda. Kati kyenjagala okutegeeza abawala ng'omusajja gw'olina si gw'osookeddeko yakusanga toli virgin bangi bakuyiseemu ne bakulemwa. Ojja kuprovinga ku media ng'otugamba ki? Nti yali mwenzi bali abasooka bakulemera ki? Kitegeeza abenzi balinamu omukisa baako gw'ogumiikiriza oba osirike. Bunira. Ku bibiri kolako kitya? Kimu. Toyinza kukola byombi. Kati oyo omuvubuka oyo gw'oyogedde Miki. Miki genda okebeze omwana. Toyinza kuŋŋamba nti omukazi yali malaaya nga bamwebakirako ewange. Naye ati ne muzaalamu omwana omukolako revenge. How sure are you nti oyo mwana wuwo? Obwenzi yabwiga amaze kuzaala. Nga n'abali e Dubai baamulemwa. Miki akebeze omwana. Yes, oyo Miki akebeze omwana. Kye kijja omuyamba tukakasa twogera ku taata w'omwana oba twogera ku musajja yeerimbika ku muki? Bino byonna byogera gamba nti yakola revenge. Bajja kutwala ku poliisi. Wano labako kapo emu yali mu mawulire wakubandako w'entalo. Waliwo kapo y'omukazi wano omuyimbi. N'omulala Laapa. Bamuyita Laapa. Ayimba ezo ennyimba ez'okwogera obwogezi. Laapa. Bwe babayita. Yavaayo wano nga omumukulu omusi mukulu. Nevayo nga bagamba ye taata gundi. Omusajja nannyini mwana n'akuba ejjiiko. Ate tetwamulabako mu mawulire. N'amugamba nkuwadde essaawa 24 ng'ogenza okupuruvinga ensi nti si yazaala oyo omuki. Ennaku zino kapo yaabwe erabika yayawukana ey'omuyimbi n'oyo omuwala benjogerako n'oyo omukazi. Omukazi si muwala. Nga sibategedde. Ennaku ezo nabo balinga abayumba. Omutegedde. Basooka n'ojjawo ne beemoolamoola ne batwemolerako bwe banyiga omwana w'omusajja mu bwamalaaya bwabwe. N'agamba mmwe mwekombekombe mwekole temuteekamu omwana. Kati omwana si wa Laapa. Yavaayo n'agamba omusajja yamuteeka ku nninga. Gwe buuza kojja yaliwo. Yamuteeka ku nninga n'amugamba. Oganya okuyingiza mu mboozi naye emboozi ejja kusanga baali bamukwano bwe bati. N'oli. Ne Laapa. Kati ono omukazi we yajja nga alinamu akasente k'oyo omusajja. Kati Laapa n'agwa mu kasente. Mukazi no yalinamu akasente era n'ejjemba yakolako sawuna wali. Wagimanyako? Omukazi oyo yamuwa sente zazimbawo sawuna. Omukazi ono eyazaala? Yazijjawa naawe. Waliwo omusajja nannyini mwana alina sente nzibuna kati avuga mwero bwe yeetonda. Yemuwa emmotoka benzi nga zeeyo.
gwe gambo nabitegeeza ekitegeeza omwana si walapa si walapa yamugamba kwate kubo gendo otegeeze ensi nti omwana banaye bujonze nyimba buyimbi ne gundi naye omwana yesichi kale bayinza okuba bayagala mawulire tumanyi nti omwana walapa era omusajja nanyini mwana nakwatako tujja kwetereraga muntu kati ntwala omukisa kutegeeza muntu no kati kyetaaga kubeera ate ze expire era tewali buzibu ekola kuba nabo bakimanyi system ya ggwanga erina okubaawo yadde expired eraga nti yegwe abagenda okutoyimirira mutambule n'ebbaluwa za kyamaalaga nti abantu banyiga abaana b'abantu mu bantu abaki abalala kati gwe Miki ojja kuddeeyowooze nakola revenge ku mwana w'abandi omusajja aveeyo nga wa myaka 60 nga yazaala mu Bashira awo mugambe genda opuluvinga ensi nti takuzaalanga muki mwana tukwagala okuddamu okwogera ku mwana nga you have DNA tests for bakita declify Chintereza. Tereza chintu to dignify. Lwezungu otufu. To dignify. Yosede for Tomanyira gwe. Olinotereza oluzungu baba luganyo oli musiru. Nange kaba kakarubyemu oranke ejjamu. Ofukira ko jja mukulu. Tereza oluzungu. Nange banke ejjemu. Sha okokoze we kato kanteke. Nkutegeeza. Inti taddamu kwogera ku mwana w'abantu katalesa byolaga nti yazaala omuki okujjako ng'atugamba nti omukazi yali mutuukirivu obwenzi bwe yamala okuzaala nayigo bwamaki bwamalaaya kati otegeera otya ng'ali yebaka n'abala nti Paul gwamufunisiza olubuto kati bino Miki byadde yewaanawana n'agamba taddamu semulaba nze nakola revenge takolaba ku revenge n'emu ajja kubeera so surprise mukyala gwe Bashira nange nkuzaalemu omwana okumanya takolaba ku revenge n'emu omukazi yagaye talabirira mwana owulira ekiragana naye akimanya omwana si wuwe musajja alina amagezi ngo yazaala mukazi omwana ne bamwafa yagamba bw'ati nti yo gamba mutalabirira mwana yagamba nti omukazi yali afudde omwana gwe baazaala ekyokulwanyisa nga bw'ayagala akasente buli kimu ayagala mukamula n'agamba waaye kanve ku mwana ekiba kibe omanyi abavubuka abo balina amaalo ajja n'amaalo kuba alabye omukazi omweru ekizigo kyamunoga ayagala okulaga ensi mu nyina akawala akamyufu nze nyina akawala akeeru boza abanno ba glasscope ekyabatuukako bawuzika abeeru babalemye kati banoonya ffe baduga bannaffe tuli busy twakitegedde tukozesanga side option tetuliiwo glasscope byagaana najja n'amaalo ge ate nze ni tikitoka ate akawala keeru otegedde nti wafuna ekkubo lyawali lwebusaabala bakalikola kolansi lerijjudde ettaka kati watwala omweru alina damage kitegedde obweru nga buli kuleyo esooka waggulu naye nga munda muddugavu taddamu kutwogera ku mwana nga balese empapula za mwana gambe Nalongo yagambye don't discuss about the child without DNA test mugambe na mu luzungu don't discuss about the child without a DNA test bw'aba yagala kutegeeza revenge tukakasendi mtajja mugezigezi era yagala kulumya mukazi bw'aba talabirira mwana oba olumizeewo omukazi bw'abanga wuwe omwana kyekisinga otunyiiza ate n'empapula ezikakasa nti wuwe naye ng'omukazi ye kyamuluma naye bw'abanga omukazi yali afunye wakatale k'owino wa mibuulo enkyaba wa divorce luli aliwo ono cameraman tojja tugamba muno wakola revenge omukazi yalina abasama weekolako revenge omukazi ndi yalina abasama tebazaala omukazi yekyanga mu sizoni y'abasama okudda ate nedda omwana oyo ajje tumuwa akadagala wano ak'abaami ak'amaanyi oba abulamu Miki kyekyatwala Bashira omukazi nga bamutuuse watuufu tayinza kuzungira mu basama bw'atyo kati atubuulire ekituufu aba alina obulemu mu palomo ajje tumujjanjaba nakyo kisoboka okuleeta obuzibu mujje mbajjanjaba eddagala nalireeta omukoko yalimpa ajja alinone ayinza okuba awoza omukazi mwezi nga tamatiza mukazi yuwe watugambye eddaaba Dubai nti yali mukazi bw'ati nga ono oba yayita jaamu ajja afuna akasayizi amutuuke totumalaako mirembe Miki agamba laavu yebadde mubonyaabonye ebbanga lyonna nga ayagala nnyo omukazi we omanyi ba tikitoka be yakalya hani oyo omulenzi gw'ogamba bamuleese wano abawala abasukka abana nga abanuunanuuna kati laavu ki gyatugamba ne gundi ne Don Chris yagamba mubuuka oyo yalya mukazi we oli ow'amaaso ate emboozi nange nzijukidde Don Chris wanamukolako interview ate kiri ekyamaaso kyali maanyi Don Chris yangamba tiktok yandira omukazi naye bannange nga tayogera linnya naye kati yavudde n'akola ate n'alyogera kati ekitegeeza nti n'omukazi Bashira ayinza okubanga naye mutuufu mu ngeri ye ati bino byenjogera nabirabye video bazireese si firimu ng'oyo maaka ng'abakazi ng'alunanuuna obuwala obusukka mu katya mukamu Miki Bolo kati atugamba atya muno omukwano gwabadde gumuluma agambe just amaalo gamukwatira mu kifo kitya
kati yagamba mbu abawala be yafuna Bashir abayogerako yabafuna nga Bashir agenze nga naye agezaako relationship kati mukwano ki gwatunyonnyola nga ate nza goyagala ennyo bwenvaawo webaka ku kyalo kati mukwano kyawo ati mbu bayawukana mbu naye ategedde ndi oli afunye abasajja be naye n'agamba kaafune mbu naye agezezaako relationship zonna zabadde bamulabamu mbu ziganye laavu yonna omutima guli eri bwe ziba laavu nga omutima guli eri bajje babiri bambuulire obuzibu buva kuki kuba ono twategedde ekiki yeetaaga mufunza mulina ono ate obuzibu bwe buli ki oba omusajja butanakutegeera lwaki zonna zigaana alina okuba there is something behind that gene there is something inside waliwo ekizibu kati bino byonna bigenda kuba waakiri yandigambye nti ayagala oli naye netulabawo amwagala ng'amukaabira manyi there is two different things ogwoyagala n'akwagala I'm learning English kati let us ngambe bwenti nti waliwo gwoba oyagala n'akwagala okitegedde twandigambye nti kale ye omutima gwagala oli eyagenda naye waliwo akaaba amukola ki ne n'amukaabira amwagala tetumulaba you have to check yourself ayagala omusajja aliwo akaabira omusajja agamba buli byonna byagaana laavu eriye anti laavu ye esobola okuba eriye ng'eri gwe tolinayo omuwala alira kumazeko mirembe wano tewajja n'oyogera ng'okaaba omuwala eyakwana mu musango gwa haji bakwekwerebesezaako nugamba niyo mukazi simwagala mukazi anesonyiwe naye byali byange naawe gwe nja kukukuba njawunzika mukubi byali byange naawe kakati kikyengezako kugamba nti omuntu asobola okujja divorce ng'akwagala nga tomwagala nogamba mukazi gwendeka ng'akwagala noganze simwagala naye gwe n'obulayo negwogamba nti gundi aneesibyeko kale gwe omutima baagutwala tukitegedde naye ani akwesibyeko abaana be weebaseeko akukaabira gogamba nti weba ne gundi ayagala mulabe saagala kukola ki wakyakunyolo kitegedde mukyaka bamukaabira eyo mukaama tetwagala byakaama yasazeho okujja mumawulire atubulira ani amukaabira kati kambuuze kino bwana babiri ani asinga okukosebwa mu mbeera eno omukazi yasinga okukosebwa kuba yeyaze n'atugamba Mikali omwedeko ng'ayogera mukazi yasooka okwogera ono eyalowooza nti ali katale k'ensi yonna abaali okumpi bwe baatuukayo nga tali nga bakazi banne bwe yazaala teyeefunza ne batambula ne bagenda kate gwe yalowooza nti wabigere nnyo ajja kujjamu egayirirenga kubanga balina okuba okuddiŋŋana ng'oyo maka yagenda ne yeegayirira okitegeera kati ne maka nako okola ki okweguya omukazi n'agamba oba ndi mulema oba ndi mutono nk'oyo okwegayirira omukazi kati omukazi agenda okulaba abakatale k'ensi yonna bagenda bugenzi n'ajjukira nti tabanga ono yeyali anjagala kati ensonyi n'azifuula obuki obusungu kwe kujja tugambe ng'omusajja batalabirira ago nno si mawulire wano waliwo eyakawasi akafuupi talabirira baana gwe baakawasa ewakafuupi talabirira baki oyo owuwo si eka talabirira baana olwaleero mujja wakafuupi Makula Susan yalabirira baki abaana be olowooza Makula ye bazaala yeyasobodde obbayamba yamuwaayo era amafena yamuwaayo ssente n'amusaba ne miliyoni 5 batandika yamuwa miliyoni 10 n'asooka bawako 5 bafune omulimu abo ngera bamafina bamma weebale abo si be bazaala mu mujja wakafuupi abaki abaana kati gwe olowooza nti asajja otalabirira abaana batandikidde kugwe mukwana abasajja bali eno tebalabirira baki bannayo naye ng'omusajja amutukuba nnyo tumalaako mirembe amubakuba nnyo kubanga ayagala yaddiba kubanga atenda bakuyisa oyimbe ku mukolo gw'abayindi otwala musajja we yabaawe bagamba mbuno mukuumuufu nawulidde waliwo wano YouTube omunene abyogera bagamba omuwala muwoomu nnyo nga bakakuzaalamu basatu we bagenda kati obuwoomi bwotwagala kubutegeera bukolera obuwoomi bw'omukazi bulabikira ku ki ku musajja ng'akufiirako tayagala ove waatudde naye buli omu akulese n'agenda n'abaana be n'omulala n'akuleka n'abaana be obuwoomi bwe nga budagenda ku dduka ate gye yavudde teyadduse kyogamba wulire ono alina ezyanzikulu yadduka lule mu buto gye yavudde yazaddeyo abaana babiri n'adduka n'obuyambi n'atabukola ki n'ebintu bye mu nnyumba n'abibba kubanga bujjo Kafuupi yamupangisiza akazigo Kafuupi n'atakwiramu bintu n'alimba omukazi eri nti ebintu babibba ng'ogenza okuzaala kati olaba asobola okudduka omusajja yabba ebintu kugwe yeetandikira n'amuzaalamu abaana nga yamusookeddeko ate gwe gwasanze alina akasomero bwe zinaakera nga tolina zibalabirira tajja kubeerawo mukwano sikwe mumpinga obulamu bw'ensi abaana byatanso bitema mbu abaana nga bafaanana mwanyina wooli waliwo omwana gwe nana byafaanana amaaso g'oli saakitegedde ne nedda
abanasayansi bagamba nti bw'okuliriza olubuto omwana asobola okufaanana abaasoma be bagamba kitegeeza nti ono yakuza olubuto yakuliriza nnyo olubuto lwono kyova olaba kati obuuso buyinza okufaanagana kuba ate Amiri bagamba nti abaana be bonna yabakebeza nga DNA zaani za musajja oli musajja aliwo Amiri mbadde sitidde abaana bonna babe Amiri Sengendo yakebeza abaana be nga bonna babe Amiri Sengendo ono yali gundi gundi etaliiwo ne bagira kati olw'okubanga ono yali duleeva nga ye mukubi w'ebifaananyi eby'olubuto ng'era bwakuliriza oluki era teweyibaala kakubuuze naalo bano abantu abali abakyala ab'embuto nga si baabwe kiba kitya kitiisaamu ng'omusanze atambula mu kkubo nono yatandika okumulya dda kubanga bali abaasooka nga yakuliriza embuto kuba yabaawo tuma kyavaire bommaani kati talina tewali buzibu abaana bonna baliko amaanyi ge n'amatu gayinza obwagage abaana ba Amiri bonna Amiri Sengendo ono yagendanga ayongerezaako yabatondako obugulu yabateekako obukono abamu buli mwana aliko amwinako ettafaali kati taata w'abaana omutuufu yakola kimu kuteekawo omwana ono naakuzanga abaana ani yakola omulimu gw'amaanyi eyakuza abaana kubanga omuntu negge omanyi omukazi w'olubuto bw'abeera afaanana omanyi omuntu akukwatibwa ekisana akukulisa ku baana abatali babe nga yabeezabezaawo mukazi we tumuyozaayoza kubaite okumenya yakola omulimu gwa ttendo yakola omulimu gwa ttendo ensonga za Miki era otwogeredde wano essaawa zino ku TikTok ye discussion egenda mu maaso bayinza bakyesoga Bobulensi nti omusajja taba musiru nga mukazi omusajja mu Uganda okutegeera kikakatako it's a must nti olina okuba n'amaki n'amagezi byayogeddeko bimala akole emirimu gye swagala tumulabe nga kisajjasajja kuba omusajja mujja kudisikasinga mutuuke ne mu byomubuliri naawe otugamba ab'e Dubai batukoze eki bye bayogedde omusajja yagambye omukazi annyogoga omukazi mugazi nnyo kati ne Miki gy'anaakoma okwagala okudisikasinga about omukazi gwe yazaalamu oba gwe yayendako kijja kuwuzika ng'ayogedde ebyama by'omuki tujja kuba tukubalamu ka butegeevu naye ffe abalabira ewala ensonga twagitegedde nti wagwa mu mwala gwe Nakivubo guno ogulwanya haamu ne Lukwago yagwa mu mukazi nga mwala kati naye oyo mukazi mukulu nnyo ku Miki mukulu ali muffe bakulu banne yamugwamu bugwi kitegeeza ng'amaze okulwana ntalo ze ali muffe bakulu banne si muwala kayate kalikera mabe yeekomba nako simanyi kaani ka TikTok kali akato duuku simanyi duuku ateko ka size ke kaduuku kato ko kabadde ng'olaba bayinza okutambuza obuki kati kyemugamba kiri kimu omusajja yabadde mukazi mukulu nga talina ssente bakimanyole ntya omukazi omukulu nga talina ssente ate nga bw'oyenda kibi nnyo kuba Miki yagambye bavubuka banange ng'amaliriza mbakuutira temwagala abawala abaavu ulira omuntu ama yawutadde ku kakeepu gujjeko tulabe bwafaananye ayinza okuba alina omutego n'omusajja wa sipaako gwa Nakalamba tokawulidde bulungi abo sikikugambye teri kibinga mukazi mukulu nga talina kasente kigeza Bashira yali mwavu y'abavubuka yesterday but one nali mu meeting y'abavubuka ne bangamba omukazi alina mu kasente bangambye nalongo buno bakaffe bututwalire abakazi bakole nnyo ti omukazi alina mu sente nga jidde mu kamotoka ke aleeseyo bu apple omukazi ajiddawo mu kawundo ye omukazi akuleeteddeyo ku kagifuti nti oyo omukazi takawangako ne bwaba mukaawu takawangako n'agamba tomanyi kibeeraawo nga weebasenga okimanye nti bw'ofuna ekizibu bebi ajja kujja kakadde akaweeyo nga naawe okimanyi nti tokolera ku ssente za mukazi nti akugula oba kikunyole ntya nti
devotion nina omutima mumativu nti Nalongo tasobola kulula milioni 10 Nalongo tasobola kulemwa kizibu kya milioni 1 tinabo gye webasoba mumativu nti obuzibuzibu sinaawo sene Nalongo ajja bukola ki teri kiraga ku pressure nga mukazi wa kusiga njala kusibisa nviiri kugulira mmere obanga yawasa banka looni okitegedde oba oli yange sibebuze nga senawayo zakulya ti abasajja pressure yebagikoze eki kwogatta okubanga omutaka ku pressure takulabiye musajja nesende anoonya tamanyi weziri ate n'empisa tokola ki toyina ate gwomu gwe malaya w'ekyalo ne baŋŋamba omukazi alinamu ssente sipiidi kwawomera tenalabwako era bakazi bannange mbakubira mukole ki nti omukazi alinamu ssente omusajja ne waba yeebase taba nakimukanga mutima tokugumuka ti omukazi alinamu akasente nga bwamutunya alaba asobola okwemaintaininga omusajja ne bwaba mukwatako awira nga omutima gukakkana tasubirayo kizibu ti enjala ennuma bibakanga nnyo omutima era abaana babadde batudde wamu abavubuka abangi abazibu ne baŋŋamba omukazi alinamu akasente muleke era abakyala bannange mbakubiriza nti fe bawasiza ku looni nga tulina yadde 10 mukisa gwatweyimirira kuba kati gwe kyoma kiri kimu omuvubuka yagambye nti abavubuka mwewala abakazi abatalina ssente mutuufu kigeza ti yafunira omuwala ono omuwala yali bulaasi anti kati ono yali ayagadde muwala mweru amaalo gali ge nagambye ge yajja nawo atamanyi nti ab'e Dubai bamulemwa okitegedde bulungi najja kuba Uganda kati ono yajja na maalo mukazi mwavu ate alowooza ali katale oba okitegedde kyenkunyonyola aye nono naye mu TikTok ne talina ssente yali yeetaaga omuwala ng'alinamu kasente naye ng'atulaga nti ali bulungi ye asobola okuba obulungi ne ssente byanjawulo nti asobola okuba obulungi nga yafuna nasugamba myamuteekamu akaki akasente so si ye gwateekamu ng'ate bw'ayenda ku balala oba obyawudde nsoko nzirimuku amagezi gatandise okujja nti ono omuvubuka asobola okuba obulungi nga alina omuwala gwabeera naye nga omuwala tadipendingidde ku muvubuka nga n'omuwala alina akasente ng'asobola n'okuba ku muvubuka kaki kasente so si kubanga naawe okyayiya bw'obeerawo ate n'ofuna ow'okulabirira nga te bw'ayenda kubajja oli bubi kubanga tosobola muwa byonna byakola ki yayagala kati era aba alina okukugattirizaako ebikubiro kubanga oyo omwana omusanga nga yeesiga maka makeup ekizigo kye yeesiga kya mitwalo 6 alina ofuna anti aging kuba bamuwasa akuzeemu kati ebyo byonna nga gwolina obifandinga gomanye omukazi ali expensive ng'owekizigo ate n'omusajja oyo mutegeeza nti omukazi aye yerusa tebamunyiigira ekizigo ekyo kirina kakemiko tomunyiigira nnyo ate bwomunyiigira abaaki teyakola lisaaki emala omukazi ekizigo tebamunyiigira ate naddala mu musana totawana kumunyaga kigambo muleke ate bw'aba abayira akinaamwe temututiisa naawe alina okuba yeetaaga okulowooza ennyo ngalowooleza kizigo tebamukanga omukazi ayeyerusiza akazigo ke ne kamunoga tebamukanga kati amateeka g'abakazi abo teyagakola ki tuviire ku bakazi noonya bali bannawana kufa abaddugavu ne Loiza atumala ojja tusobola naye ow'ekizigo baveeko if you don't have money yawasa kizigo baveeko yali awasiza kizigo ate omukazi yalina okwenda kubalala kubanga bw'ava ku bizigo ate afaanana bubi anoonya sente za kizigo abakazi bessaamu ssente nnyingi okufaanana bwe batyo kale ate goze n'omukwano ogutaliko ssente ate n'omusanze akuzeemu bino birina omumaintaininga okunyirira abamulaba ekiri mu muvubuka mukazi yagenda ku ekiro ekimu n'asula ne bamulya n'akomawo enkeera balina okumulya kuba teweesobola yawasa omukazi omukulu amusinga okusalawo nga ebyetaago biri haayi ku ye kati gwe mukazi wo bagende bamulye kubanga omusobola nakulaba wano ng'omusimbi oguwaayo kakati onewasa omuntu gwatakola ki bannange ebintu bino njagala mu byandastanding osobola okusanga omuntu ng'akulabikira ng'ow'emyaka gyo naye nga si wa myaka gyo okusinziira ku buvunaanyizibwa nedda naawe n'ebyetaago bye osanga omuntu nga kugamba okyaka tutwetwenkana ng'obuvunaanyizibwa bw'alina n'ebyetaago nga divorce tomusobola nga Lwasa yajja omusobola kubanga Lwasa abaddewo okuva ku mirembe gy'abatabaazi mu lutalo yaluutinga alina ebyokuwaayo gwe tobirina omukazi yenna nga abaddeko mu basajja abamuwa akasente miliyoni 10 miliyoni 5 kati gw'oleese mugongo alaba ebizigo biri munda obisemberera okukola ki omukazi byute ye kikulu nnyo ebizigo bya bbeeyi
unadala ebisigo ebyeso omukazi n'afaana bulungi byebbeeyi va ku bano ba TikTok abenda babeeyerusaako face n'ako n'engalo n'ebigere nyina gwe nasanze gulunga ebigere n'engalo bikadde nnyo izo gaabya jjajjaawe nate njagala mubuuza baabikuwa tera kujja yalidde otalo olwo nangamba ganda bye face ekalabuse face nnungi engalo zikalabuse nenga TikToka ne mugana nedda ebisigo bye byamwokya naye mukazi mulungi engalo zakalambalambala munange ebisigo bina bibakalambaza engalo ne wano nange namulabye nange mbasanga eyo kayina ngamba abakazi abamu baveeko bw'aba omukazi yetaddemu akasente abalansinge mwana watu Mike jangu ng'otegedde jakusobola okufandinga oyo muki okusinzira ku buvunaanyizibwa bw'alina mwepakirika akwata mu nnyo kizigo n'ateekako bw'ati amagalo ge n'osooka oteeka ono sitaani waliwo gwe nasanga nga ayambala giraavuzi nanganza sijjamu giraavuzi zange engalo zange zirina okuba nga zirina moisture nga mulungi kuba nina byendi mu kuteekako just agenda okugjamu giraavuzi nga sitandabye bw'ati n'endabenga nga tunulaga gonja muganda wange nawulira nga mpulira era nze kino nkiddiramu oyo omulenzi ti nze omukazi yenna eyagula ekizigo kye naye yerusa nekimubalansinga muwanye ekitiibwa kuba tekigulika mwavu obuzibu bwa makawa ne Bashira obuzibu bwavudde ku kizigo kya bbeeyi yalina anti teri musajja asobola mukazi akasobola kugamba nti yagenda ne bamusulako nadde ewuwo are you stupid kitegeeza wali teweesobola wawasoba omugugu nawe onogamba naye nagamba yagurivenjingako n'aguzalamu omwana asooka jjayo DNA okukakasa nti omwana wuwe kubanga toga bali ababwa bakanko tebazaala yabapima atya kitegeeza Miki bye yadde pankapaka mala kutuleetera DNA yabaleeta DNA sebo kubanga omukazi yali mu katale k'ensi yonna they are many men's abatuwadde obujulizi kati man abeera omu anti basajja bangi men bwe babeera bangi bakozesa men tokeekako men they are many men abatuwadde obujulizi nagamba ojja kunzika otereza oluzungu ng'osinika ebinnyo nga wakaki kale kayiseemu nnyo anti nze bwentyo ndukubawo abali ebolo nina mukwano gwange eyo mu America maama yaŋŋambye eggulo naye oluzungu luleke nemugaa sijja kuleka luzungu ngenda kufiira ku luzungu mpaka nga nterezeza oluzungu woman abeera omu women babeera basukka mu omu togamba nti womenizi kati nze mujja kuteekako womenizi ngotereze kati gwe oyagala nnyo okuggumiza okulaga bale nti oyogedde nnyo ekingi womenizi yes women tujja bawera mu plural anti plural ya women ya woman ye women nze yange ejja kubeerako womenizi kati osooteekako manizi okimanyi nti bano bakimanyi nti saasoma lwaki mbamba yambye okunyigawo oluzungu lwange mulyaniko okuludisikasinga nnyo oluzungu kubanga nwana kuluyiga sawa nanjagala funa visa ya America Uganda ekalubyemu sikyagisobola era abantu abali bebambye nga musobola okuntwala muntwali sikyasobola Uganda ze bwava bonnomye nnyo nerabira amannya gange nkubidde essimu ngamba ogenda kulaba ku Frank Antami gyendaga after here omumwa guno gugenda tukomyawo kwatanse n'okweraliikirira ebigambo byetwogera kati oyo buli kyenjogero nga nfunire endagamuntu kati nze ngenda kwogera ki omumwa nkuwa amagezi emboozi bwevaayo n'olaba ng'erimu Bajjo ne Lwasa bw'omala okujanjula nti waliwo emboozi netambula ku media mwami Bajjo ne Lwasa bayombagana naye ndowooza yeeri ki gwe ng'ogamba nti kanteese ku bantu abali mu mbeera bw'etyo okitegedde baba nawe bategedde boli mu kukola ki bano abantu abatulaba bali sharp 100% bagezi nnyo ate gabbo okimanyi nti tuna tujja n'osabika ekintu olaba yogwe ku byakama abaana bagenda musalawo bamuteekewo omurapa sekerapa simolorapa nkati yafuka bigirapa bagenda mmuteekawo ageja amatama mwete omwana oyo yafuna naye amakubbe oba kiki simanyi oli yali obutono bwava ku ndagamuntu etuwe kumpi ate tujja kutuba kumpi tujja kumuwoza atuwe ne ssente ate otobitya nnyo kati bangambye bagenza okulabako ku ntambi ebiri bazigjeeko anti mateeka gakomera kati nkoma akafaananyi oyinza okwesika enviri nkuwamu akafaananyi mutwe gwa ntambi gulabika gutya nsaba mukama ntuuseeyo bulungi nja kukunnyonnyola tudde ekyalo wakomawo mu kooti ya 28 olunaku olw'enkya akomawo mu kooti nanne njagala gendayo luli naye nali nva eyo emmotoka yange neefa neefiireyo kukuba onenjirekayo nali simanyi emmotoka empya zifa bubi bwe zityo yakuba kinjini yafa simanyi ebikono simanyi ebitwala amafuta ku yingini simanyi biki ezo emmotoka banayi kikabo kito zintabudde neya mukyali waffe Viki akakuba yingini ezi
gaali ku buzibu motoka bagimulamako yangambye kanzire ku piki yange yava mu lumiyoni isimanyi nange aja gamba laba nagaba kimwogeza tagala ngambe kimwogeza bwava nedda kye kyakuja mu lumiyoni ne mumwangu yali agala kutusa lumiyoni nyingi no sojja muno ojitaka ku sowana n'olaba ekizibu naye eri gye bagase watumetuma gye yava kati ntambi wa lunaku olugenda mulaba naye ekyamazima kiri nti twogera naye abana abatanso tuttiisatiisa banda wekambyeko kyesaba youtuber mufune we mwegattira nze ngenda kukola whatsapp group ngenda ga Megatron nga buli tuteeka mutakizibwa kunyiga left nze ngenda okubeera mama wammwe kyembuuza kikimu waliwo epesa yebateekamu nga tosava mu group lwaki ngenda kunyonyola nga toyenda kuvaamu nazudde tubulamu solidarity ate ng'omulimu gwe mukola tegugenda kuvaawo divorce ate kati bweyongeza okuwira gwatta naye muli ba mitima mibi muyina enkwe obuteyagaliza kati wannaye kintambi bwe yafunye obuzibu mazima nga mmwe mutujjako interviews mbasuubira okubeerawo ennyo ntambi kubanga nti singa tolina kyomufuna musinga temukolagana ate tolina kyomuwangaze kitegeeza tukolagana lwa mukwano nti bambi divorce ayagala tugende tukoleyo akantu ndi wano jangu tukoleyo akaki tewali lwaki ate ntambi bwafuna obuzibu tetulina we twegattira kugamba njese ye10 okumala tetweyagaliza waliwo omukazi omusewe yansanze press conference n'agamba muveeyo abalina channel zina views tuyingiddewo mukazi kyoyo muŋambe mukama nkubuulira ebyafaayo bye bambe manyi naawe yakulanga roboti madde manyi ogenda kwogera ku muntu sebo yagambye abalina views abalina channel ziriko abantu tuzze omanyi kambeko kyegamba divorce osobola okukaka ensi okugiraga nti oli w'amaanyi naye ng'ensi yakuba olwo lw'enfaanana yembi ebitunda abakazi bingi olina okuba ne smile olina okuba ne figa eyanguya omuntu nakulako n'agamba kikulu naye kati omuntu bw'obula byonna mu housing nga tulina kwogerera nti ono ayasama ennyo nedda era nze bw'okola group n'abeera musibeeramu mbaddira sidda mulowoozaako olw'ensonga tulina nze nkolera banafu bannange kuba nti nyonyola ente kyeme kunyiiza balabi nze siri mu grade ya waggulu ndi mukazi wa wansi era nkolaga nnyo n'abantu bano abaavu nti divorce bajja kukwata neme kujja saba tunaba ne wetwegattira nga tusobola okusonda akakadde mu ddakiika ne bana abatuwagirira ebweru bajja kwanguwa nga naffe tubanja tukola ki tetulinawo kubanga mazima ebintu bingi bigenda tuyitako lwa nsonga situli bumu embeera ya ntambi yakuyigiriza ki nti ntambi njagala awase bwava mu kkomera Mulobera nga tolina mukyala. Alabe Shalom atwalira posi za ntambi. Kati bambi Shalom oyo ate mwagala akenjawulo. Kyo muvubuko oyo yali true friend. Bwoba mukwano gwe. Anti nabagamba manguko ne bagamba okusya ku mbeera genda batubagenda tu wantambi. Nakaba. Ngolaba alumwa. Okitegeera. Nagamba ne wasiba sijja gendayo. Oye mukwano gwa ntambi. So kyanjigiriza mu ebintu ebintu abasinga tulowooza nti bakwano bafesi bakwano siba ate entambi alina ke yakoze onaku lwe bamukwata abasuubira okuba mikwano gye sibe yakubira essimu era ne Shiba mwebazaamu ak'enjawulo bambi muwala gwe oli wa ddala kyomuwala oyo yalaze okufaayo ng'akubira Shalom amasimu ngenda kulaba Shalom mubuuza bana akasente yatukoze eki era kyemmanya bwe kalipa yabadde looya yabadde balooya nkwagala nnyo Shiba yasindika balooya ebaloya ntambi alina bangi kyenyaga otegeere kuba n'ennupu yaleeta nali simanyi nti ne Shiba yageza kanabange kabajje naye bambi Shiba weebale ne mulya nnyama yajja yaliwo nnyo bambi iyo ate namwewuunya nnyo nnyo yajja n'aleeta ne looya we n'agamba ku lw'ekibiina nyina okuyamba ani ntambi buli muntu yenna abeeddewo ntambi nze be nabadde nsuubira si be nasoose okulaba okuggyako Shalom yankubira essimu nga bakakwata ki ne Megatron bambi nayo weebale njagala ngenda kumenyera abantu bensa bamusooke mukwatagane Megatron Media Zanero the Final Channel Saimo Kawalata Divorce Namukasa ebyempana japiteka wabbali olw'obulungi bw'omulimu guno gwe tukola tulina okuteeka mu line emu twagala campaign nga zino batuwa sente kubanga we have voices ate sente gye ziri naye tetuli bumu tebajja kukola ki tebajja kuzituwa ate nga ffe tulina rights ezitali ku TV tinsobola okuvaawo nenje wa divorce nenjogera byenjagala okwogera wamuleeta endagamuntu
nga nze nabyogedde nodde waka n'oli akato nga nabyogedde netera mukomera nenkola ki ate ne tutagamba nti byowulidde ebigambo bya era njagala mugumbe temutya kubavuma kutusiba abantu bagala kutusibira tuveeyo tukole kinyi tebatukola ki nti omuyimbi ne bonasiba omwogezi nga nze nga toyimbye ogenda sigala owesize bizigo jasinga wesize bweru bwa bukulu kati nze ekyamazima kiri nti tukulimba naye nga tona kyogenda kukola nemba ku mukutu gwange oba ku tv gyenkola eba radio gyenkolako saazanya luyimba lwa muyimbi oyo ogenda sigala toyimbye mukwano kitegeeza omuntu mukubire simu omugambe naye awo wanyingidde ki kuba ate naye tubawaana temutuvaayo kubako kyetumukola ki temutuwa temutya nnyo kubasiba tujja kuvaayo bajja tusibanga bwe tukola ki bwe tuvaayo namwe mujja kwotusiba ate bajja kukwawa tugenda kufuna balooya bali solid okitegeera si bano balooya atuuka mu kooti ng'akanula amaaso nga embweridde abaana bayo nedda twagalooya nga bw'atuuka amanye ekyokukola ki amanye ekyokukola ate n'abawagezi bajja kutuuka babeere ku sayidi yaffe kubanga ebimu bye twogera biba biki biba bituufu njagalamu nambwayo ani awo njagalamu Vicky exclusive Kuruzi Alani Kuruzi ani awo gwe nerabito Kuki Ona abaana ba YouTube abo bamugasira banyimanya naye ngamba ya basade embere izolo bakola ki njagala tubere muno tunabanga siweka tetusuka bakubi ameka nga buli mwezi tu saving emitwale emeka 5 ntegerekese nga sane za fezo nti kibenya divorce ogwanga nga oyine emirimu gyokola nengo sokwa n'omukole wo ba YouTube ne batalabika saga tulabike nga mu bizibu njagala twekolemu kapate ne bannafa abamanyi banalabanga kikola bajja kola ki Omayo abantu befulaki bamanya tenga baavu mu nsawo. Ovuga spasio, ovuga simanye mvitizi senti. Kati omanyira. Ingi ndi lunana. Kati vezo ogifunyemu kingo ovuge motoka ya milioni 12. Nga ne ingi ni motoka yange tejigula. Temumanyira ate bannamu ekikoze eki. Kisuse. Omotoka ba ingi ni 12. So. Na mutumanyiriro. Nkisaba mu buntu. Abana abalabye message eno gisale buna ku TikTok ogibatereyo. Kubanga amazima obuyambi fena tubukola ki? Tuwetaga netwa inako emitima emibi mulowooza mulina kimuyita mulina kyemuli kuba kamera buli omuli gye mukola ki waliwo yageza n'essimu eruzira bamukutenga mwaka ate ng'oli munene kikulaga nti mu mateeka ga Uganda ng'omuntu akwezinzeeko ne boona abaggwanga nalaba aliyeni wano eza top 10 nga basi emutwala naye nga abanene bonna abakola ki kati gwe gwani alaba nakusala ku buluka gwewammwe Tuna banene kwerosi. Gwani agamba munze nyina vyo zivayo bandabe. Bakulabako kino ngo kulinga utamero. So yagambe abachane zaina abantu muveewo abaina abantu tozenga. So ebyange byebyo yenze mukomusajja talina shentya. Oli waddembo okunyingira wendi wano ku Salama Road opposite Moonlight Building. Zeno city antalo nerekereza nje. Wabula ekitagise omumba salamu tukikole ki? Tukikole. Wabula gwawera ngo oli munene nnyo. Tetujja kukaka. Fabagala obumu. Katubere mu ekyo kichugatta. Kakati nalongo njagala o signing out nga abantu basibula po in English. The smaller English. Soko olunjogere mu end up the show. Soko onjogere mu nga basibula nchikope nchogere. Ngoyiya kicho tulabe. Okay. Muwalagwe genda okole. Igwe yazala mbasajja abangi omwana genda okole omukazi alina sente nona kubya kankaaga ojafuna divorce akutwala kwa basajja bakoyo tukolerera batukoleredde nnyo naye ntegera yafu bwana kubona ko jera bajera likirira kati budaye bodala muna ka sente ojafuna abakola ki abakutwala okay kyona ekyo twadde okola kibadde kikweta ku luzungu okay today we have finished the program I'm going to Luzira prison to visit Frank Antambi. He is my friend. Then tomorrow, let us be on court. Come many. Chechecho. Can you get the chechecho? Let us meet at court. Let us meet at court. Not on court. Court bunda. Kati bugamba on court. Munda mu court. Obanga agati tule ku court waggulu. On court. Bujja kugamba kati mwe mwasoma obudde bwamala mu kusoma zira mukunonya ka sente kati so tomorrow what time mugenda kubeerawo nnyo nga mu collecting oluzungu lwa so tomorrow sawa meka at
sawa nyaba zogera bati ati 4 10 ati 10 ati 10 ate bali metusirwaza wala abazungu batusirwaza nyebere nya mwasalawo kubeera basiru ne musoma oluzungu namuna n'emirimu mu mutwe muze nasoma kubeera kino ekifo kya creating omulimu wasoma kubeera ekyo ne mubeera mu buntu bw'endowooza ati 10 ati 10 I'm gonna be there ojo afo bajaza 10 I'm going to Luzira prison wait the news balirira amawulire ombadde nyala kugamba ati gengenda okujjayo sebune lunema wait for the news agengenda I'll okujjayo bring for you from Luzira kati gata kwawo oh wait the news I bring for you from Luzira prison after visiting Ntambi. This is me Mkomsaja. I'm going to give you updates. I'm going to give you updates. Wait for us tomorrow. So bana ebyo Chenjogedde kisetegeza. Batulinde echa. Mbere bulungi mweraba. Bando oluzungu oluna bantu.